Musiri bwina jimusinzira okubeera nga temugoberera mbanirizaako ku Fahad Pro UG liking a video wansi mu comment section wetugenda okubeera nga tetuwesanga tubeere nga ate of course twogerezeganyamuko sharing a video eno simanyi mirundi emeka gyoyinza okubeera nga togisharinga naye gisharinge nga bw'osobolera ddala kubanga waliwo nkuba kyeyo yeetaaga okubeera nga ate ayambibwa nabategeeza ntubeerawo n'amawulire nga bwe gatambula mu ggwanga Uganda n'ebweru ggwanga yonna ekintu kyonna kyonna oba entertainment oba politics oba ki mbikwata nembeera nga ate mbibaleetera ate ne side endala nkukwata nembeera nga ate nkuleetera ku biki ebibeera bifa ku baana baffe abanoonya akasente mu mawanga g'Abawarabu era nga amawulire gentuuse nago amawulire ga nnaku nnyo omwana yafidde mu kiyumba era nga ono abadde amanyikiddwa nga Nabukenya Mirembe munaye tambuza video eno esobola okubeera nga ate etuuka ku bantu be story ekwasa ennaku era ngenda kubeera ate engikuleetera awo kikyamuviddeko kubeera nga ate afa ate onabankugireko omwana oyo waliwo omwana omulala ali mu mbeera mbi nnyo era nga story ngenda kubeera nayo nga ngikuterawo ku nsonga z'abankuba kyeyo so sharing a video nga bwe nkutegeeza tuli ne Habibu airport pickup ng'owena ng'oli mu nteekateeka ya kubeera nga ate okomawo mu ggwanga Uganda naye nga weebuuza ani ayinza okubeera nga ate akutuusa gy'oyinza okubeera nga ate ogenda beera nga wekwata ba Habibu airport pickup balina ziri motoka ezakabi ezisembayo nga bwe nakutegeeza era nga abantu ab'enjawulo bakyeyongera okubeera nga ate ababukinga gwolinda ki banoonyeko ku namba y'essimu 070244 emyenda giri esatu then sembyayo 5 amye 0702449995 be ba Habibu airport pickup beera nga te obanoonya kate side endala Sheikh Ashraf waali nnyo wena alina ebizibu eby'enjawulo wakujjajja bakozesa dduwa n'amaanyi ga Quran beera nga te omunoonyako abantu ab'enjawulo bakyeyongera okubeera ate bawa obujulizi kambateo video zino ate nkwongerezeko ne videos endala nyingi nnyo of course temuvaawo bannaye Kadamu oyo afudde awanjaga ekintu kimu abaana be yali yabalekera omusomesa ng'omusomesa yamukuumira ku baana afudde afiiridde mu kiyumba yabadde ali mu kiyumba n'atandika okwewulira obubi ne bamutwala mu ddwaliro n'afa omuwala ono bamuyita Mirembe Joanita Nabukenya ye Nabukenya Joanita Mirembe mwenna abamumanyi Nabukenya banayetegeeza ku muntu yenna yena gw'omanyi omugambe Nabukenya afudde baŋŋambye babazaala abaana babiri ye ne muganda we oba omulenzi oba omuwala bazadde baabwe ne bafa era bakuze babiri ye ne muganda we amanyi muganda wa Nabukenya amanyi Nabukenya nga wali omulabyeko awantu bonna tegeeza omuntu yenna nti Nabukenya afudde bwe muba musobola mugende muggyeyo omulambo gwe mikwano gye gigambye giyinza obutamuziikako abajja naye bagambye bambi mu kimu omulambo afudde ali mu ddwaliro wenjogerera essaawa za kaakati abaana yali yabalekera musomesa naye mbw ayinayo muganda we babazaala babiri abaana era naye yazaala babiri omuwala n'omulenzi naye banaye ekyo tekiba kikoliko maama wammwe ne bazadde bammwe babazaala babiri gwe ne muganda wo naawe ozadde abaana babiri naawe ofudde banaye no twesabire nze kino omuwala kasita akiŋŋambye nti yazaala abaana babiri balese era afudde awanjaga baana be ne bazadde baabwe baafa era baabaleka babiri nze ndabye ddala nga kino kikoligo bannaye naye nga bitale ebya Nabukenya abamanyi Nabukenya mumulange tegeeza omuntu yenna yena amanyi Nabukenya musharinga vidiyo eno buli Kadaama bannange wona afudde leero enkya babika ggwe nanga ggwe sharinga video etuuke ku muntu omulala yenna ne waba nga tamanyi Nabukenya so that abantu ba Nabukenya bamanyi Nabukenya bamulaba era bamufuna bamukime kakati ono omuwala emusanze wano mu Nnyonyi ayagala obuyambi bwammwe bambi mumutaase agamba mukama we bwe yali akolera e Saudi amukoledde omwaka gumu n'ekitundu naye mukama we yamuteeka mu Nnyonyi ne bamuleeta ne bamusuula amanya gange bampita Leema Naabirye amanya ge bamuyita Leema Naabirye aviira Iganga Uganda obufumbo bwange buli kamuli naye embeera zesanzemu n'omuwala mulaba n'emimwa gye mulaba bwafaanana embeera ze si nnungi yeetaaga obuyambi bwammwe era saawa zino ava ku polisi y'e Jordan emutiise emusaayo e Saudi Arabia ate Saudi Arabia kyakolera mukama we yamukasuka ebweru ne bamuteeka paka Jordan era bamujja Jordan ku polisi bamuteeka bamuzaayo e Saudi kambe esaba mwenna ekikwatako bamaze kukuba mpisome ne bandeeta wano ne bantuuka Ennyonyi ey'okufa
kakati nno nange ensonga endeese olwaleero emboozi ya leero ffenna tukwatako ffenna abakozesa ebidduka. Emboozi eno omwami aginyumiriza bambi enkwasiza nnyo ennaku. You know it's not easy for a man to break down. Balina engeri gye beekwatiriramu n'abeera n'ekintu kye munda eriye nalaba ngaggwawo naye nga tayogedde. It's not very easy, but this guy opened up. So emboozi yoyo kati tunagigendamu. Emboozi eno ffenna lwaki ngambye nti etukwatako nti enzijjukiza those days nga naakayiga ovuga emmotoka. I owned my first car. Baba, stop. Era yeesonzesa wansi wa dining. Enzijjukiza bwe nali naakayiga ovuga emmotoka. Nga naakayiga ovuga emmotoka. Simanyi oba nammwe badriva balala kyabambalako, waliwo akantu ako akatwambala. Nina enzijjukiza n'abaana bali abaatufaako ab'endejja bagamba ndejje tujja if you guys remember very well. Kati munnaaye nze nga nakayiga ovuga emmotoka, nali nvuga emmotoka nsajja already. Kati nga mpulira wabawo ekintu kiwaba kiki. Like I think it is part of growth, but eventually I would outgrow it. Mukama mwebaza na outgrowing nga sikifunidde mu buzibu. Nzijukira navuganga emmotoka nga nziruka. Lumu nagendako newo obulenzi awo anti wange nangamba bw'obanga okimanyi kigenda kutwala eddakiika 2 okutuuka wano okuva ku budde bwonkubiddeko essimu todda. That is how worse it was. Nangamba bw'obanga ng'okimanyi togenda vugira eddakiika 2 todda. Nze sagala kunteeka ku bunkenke. Biki bino odduka ki? Nanyinyonyo nangamba kati imagine nga batuyise nti omenyese. Banange biki nantuuza. Saawulira. Nze ngeeka banange. Naye nkizudde nti abantu basinga tukiyitamu, but literally omala n'okyawutgrowinga. Navuga emmotoka nga manyi givugisa omukono gumu ate yanjigiriza emmotoka yanjigiriza ya steering kono. Manyi kuvugisa nnyo kono okusinga ddyo nti ebintu bye binnyanguyira okukola decision ennyanguira okukola nga nkozesa omukono gwa kono okusinga ogwa ddyo. Nga nvuga emmotoka mu reverse speed kwegamba nga mama nga nsambye mayina okungamba ebintu byovuga nga basajja vugeko nga abakazi. Era ng'ebiseera ebisinga mutuuza mu mmotoka muwa akatabo yeebuze mubuzaabuza n'akatabo nsobole okudduka. Naye Mukama mulungi nti nabivaamu. Enzijukidde n'olunaku lwe twagenda ku mbaga ya my boss Hajjati Adija Nabukenya. Omukolo gwe gwali Masaka Kyakudduse. Twalinze Vijje Junior, Vijje Jingo bana omutaka ISP. Twavuga emmotoka ku Masaka Road ne twalimu abawala 2. Kaliko omuwala omulala naye akola ku Bukedde. Twavuga emmotoka nti abasajja ne batuwone nga temuddangamu bivugira ku Masaka Road. Nga tuggula ne tuggala ne tuggula abamanyi vuga convoy. Nga tuvuga akataka bana nga tukola buli kintu, but nga wengamye nti otuka time n'okola n'obivaamu. Ndoza I think I grow up. Naye mubaamu keera wensanga avuga ekibuli nga ayagala kunkontako kibuli ne mmuteekako ekibuli tekeebulizaayo. Naye kali akangi kanzigwamu. Kati munnange omwami onanyumiriza emboozi ye nanzijukiza ebintu ng'ebyo nti I didn't judge him kubanga nange kama kwogera nabiyitamu Katonda yataasa butaasa nazza bibye. Kati munnange omwami agambye fifinze obulamu bwange okwonooneka, njagala abantu abakola kino bayige. Abantu abakola kino kyenkola batandikire ku nze bakyuse. Agambye obulamu bwe okwonooneka. So angambye obulamu bwe bwatandika angeza kuba mukwano gwammwe. Angambye obulamu bwe bwatandikayo butyo okwonooneka. Kati balina gye balaga. Kantandikire bwatandikira atandikira ngamba yava mu kyalo ng'obulamu si bulungi. N'ayingira Kampala. Bwe yayingira Kampala n'apanga obulamu. Ne mmubuuza obulamu obupanga. Sometimes I ask the details. Nsobola okufuna bwennyumya emboozi yange. Ono tumuwa erinnya ki? Musisi. Kati muyita Musisi. Musisi n'ayingira ekibuga n'atandika okupanga obulamu. Bwe yayingira ekibuga n'atandika okupanga obulamu n'afuna ssente. Sigambye nti n'akola ssente, wabula Musisi n'afuna ssente. Bibiri byanjawulo okukola n'okufuna. Musisi angambe nenfuna ssente. Ne mugamba kigambo okufuna okitegeera? N'agamba yes, kitegeera. Nenfuna ssente fifi. Bwe yazifuna because yali ava mu mbeera mbi
abasinga abaana bakufa baava mu nnaku twanguwa nnyo okulowooza ku kuzimba n'okwegattako because tumanyi nti singa kiggwa tubeera nnyo mu bulamu bwa singa oba kiggwawo ndowooza kati angambe nakwata nga sirina mukazi wadde girlfriend kuba nali mwavu ng'abakazi sirina nakyengenda bagamba angambe ne ntandika okuzimba nagula poloti n'enzimba nangamba gye natuukira ku Ntebe Road lwe luguudo lwe yagulako lwe yazimbako nagamba nenzimbira ddala amaka gange ekyanzimbya ennyumba ennene ewaffe tuli bangi nagamba baganda bange balijja Kampala bafune we batuukira kubanga nze natuukira ku muntu eyamusuza bana baleeta amatooke abavuga emmotoka ezo bwe zityo yagambye bano baleeta amatooke baleeta n'ente nannyini mmotoka eyo yamusuza era yatandika omuwa omirimu kwe yava okufuna sente angambe kati we yatuukira ku luguudo yalutegeera nnyo kubanga bagamba omuntu watuukira wasinga okumanya wasooka okutegeera most of the time angambe ku luguudo kwe navugula nenzimba amaka manene saazimba kalina kubanga ate obwongo si bwe nayina angambe yazimba amaka gano amanene ddala so nagula n'emmotoka nangambe ekimotoka kyali kiroto kyange kubanga ku kyalo buli muntu yavanga e Kampala ku baana bafunanga obusente twabategeereranga kujjira mu mmotoka oba nkadde oba ekyangaye nga jjidde muki mu mmotoka so higoteka nangamba Fifi nga njewulira which ng'omuvubuka yenna reaching such a success olina okusanyukamu olina ojjewulira angambe Fifi navuga buli kintu kyamalala kyowulira emmotoka ye etambula ne music mungi nze neyange up to now gw'omuziki teguva mu mmotoka ate ebeereekaana kyenjagala kyekyo era ekyo simanyi kyagaana okunvaamu it gives me peace nze ng'omuntu buli wenkuba omuziki gwange mba happy angambe navuganga emmotoka nentandika ofuna emikwano enfuna no girlfriend nga tubeerawo famire yange nejjanga mu kibuga ne bankyalira baganda bange ne mbaleeta abaali bakyasoma ne mbateekaku nenkyusa obulamu bwa famire nti nga bwenzireka mwana wa gundi nangamba naye Fifi nze bampuliriranga mu katawuni nti nzize bonna abatujooga abavumanga maama wange bampuliriranga mu katawuni agange natukanga mu katawuni nensooka nsiba nenvaamu nembuuza ku bemmanyi nangamba ekirala nze ebintu bye natwaliranga maama nabigulanga mu katawuni ng'oggyeko engoye naye angambye bino miceere sukaali nnyama sabuuni angambye nabigulanga mu tawuni yaffe ekyo nga njagala bategeere nti nzize namugamba lwaki wayagalanga bategeere nti zinangamba Fifi walabaddeko ku kyalo ne bakujooga n'omuntu asembayo n'akujooga tibatujooga ku kyalo so I wanted it was kinda doing a positive revenge obalaga nti naffe weetuli angambye ebbanga lyawerera ddala ngenda mukyalo neneyagala nze nga siva mukyalo ku wikendi ng'obulamu bukyuse nenkola nenzimba ennyumba z'abapangisa bwe nazimba ennyumba z'abapangisa nengamba yali girlfriend wange tutongoze relationship yaffe tamugeza relationship yaffe girlfriend we teyasooka kikkiriza kuba si kyeyali ayagala by that time yali andowooza kyayagala ku enjoyinga relationship nti namugamba amuwemu obudde namuwa obudde nasigala nga akola nangamba nina emirimu gye nakolanga nga gyewaliisa ofiisi naye nga ate nina gye njiyiza omuntu ono mufunyi wa ssente yali oba nakati akyali sikimubuuziza kati mutwale nti mufunyi wa ssente Musisi so Musisi agamba omuwala tumuyitaani Rosette agamba Rosette nti munnange twewase nga namugamba ampaamu obudde nti kale nga Musisi adda mu bintu bye ng'akola sisinga agula emmotoka eyo ng'omutima gumugamba agiwe Rosette nga atya Rosette bw'anankyawo n'agenda n'ebyange kanjira njireka ewaka nga lwayagadde ovugamu yeevugemu naye ng'edda si ye so omuwala tumuwaddirira Rosette kati Rosette nga gyagamba ono yali tannamulaga mmotoka yakubiri Musisi gye yaguze Musisi nabagambye yali azimba ennyumba z'abapangisa eziwerera ddala kuba ngambye nti ebiseera ebyo twagulanga layisi eyo gye yazimba gye sigenda kwogera nti tebibbeeyi nga tebinnajja nazimba ennyumba z'abapangisa nga ziwererako ddala nangamba ekyanzimbisa kuba nali nnumiddwa ku bwavu nga ninamu ekirowoozo nti newendiba omulimu gumpeddeko ninewo okujja ekyokukola kyekyokulya kati angambye ennyumba zeyasooka okuzimba ez'abapangisa yaziteeka amannya ga maama we ekyapa mu mannya ga maama we ennyumba ezo zonna kozanga balidde ennyumba rooms kisenge eddiiro sitoowe
kisenge Diro store line emu kati line endala etunuddemu eno bisenge 2 Diro store nga ziri wano 10 the other side also 10 nasibe akakomera mukutegere okukomera obeera ku mayumba agetunuddemu bwera olumva gobagana na munywanyi wammwe ada atandise firimu kati munnange omutegedde ennyumba ezo zibeera bwe ziti nga like this then ne bakola akageeti ako kati munnange nga ŋŋamba lumu mu mirimu gye gino egy'okufuna sente gumu ne guzza omuzigo obwazza omuzigo yali yazimba girlfriend yali alina gye yagula nga girlfriend ye yeegulira ono n'azimbira n'amuyamba omuzimbirako akayumba eyo akakikazi naye nga kayumba kalungi kati bwe yazza emizigo mirimu gye n'agendako wa girlfriend yeegwekeko eyo girlfriend n'amugamba ngenda kusuza ennaku 3 kasali tukola okusatu ewange vaawo nabo bakwano bange abajja tebamanyi nti ndi mu relationship namugamba ye nayinza omuntu eyakuzimbira mbeera ntanga ntuuka ku point y'okuba nti wano sisobola kusulawo namugamba no sigaanyi tosobola kusulawo bakwano bange tebamanyi nti ndi mu relationship naawe namugamba ti you're not a young girl nti oba oli mwana muto wanda age nti ye ng'onagamba waaye kale ennaku ezawera 3 ze bamugamba ne bamujjukiza nti enkya bakwano bange bajja ngambe napaakinga ningenda navuga nzira mu kyalo ningenda wa mama wange nali nazimbira maama bulungi ngakawesa ekitiibwa nembeerako ewa maama nabeerayo ndowooza wiiki nga nnamba nemmotoka yange ngera nvuga netutambulako ku kyalo bulablada emirimu omuzigo ne gukkakkana nenzire Kampala nendiringa obulamu bwange nemubuuza kati bino ebyokuleeta emmere n'ente waliwo bivaamu nagamba era bwe bajjanga bansanganga omugaga wange namukubiranga nemugamba nfunyeyo ente weziti waliwo amatooke nga mbikuŋŋanya najja n'abikima mu eyo wiiki gy'ataali mu kibuga nagamba era saabeerako nti sikola nali nkola munaayo kati ngaddira amakaage bwe yali balina sisita waabwe nga muto ng'agamba bino emirimu gyenkola wegizza emizigo bajja kuŋŋamba bayinza okuntunza bye nnina naddira amakaago n'agateeka mannya ga musisita we waabwe omuto naye nga maama waabwe ye bino byonna abikola kyabimanyiko nti ziri mannya ge zino ziri mannya ga sisita waabwe n'agamba kati ekijja kijje ndisewa mu mabaka apangisa abaana bajja kusoma in case of anything nga yeddira mu kibuga naye nga amalala tegamuvangamu gali ag'emmotoka getuvuga ago akantu ako weekali ako so munnange lumu nga babaako gye baali balaga n'abavubuka bakwano be byakutambula mikolo kati munnange mubali bonna gweberekera ku mikolo ng'abavubuka nga baatuuka mu katawuni ke baali baviirako baali badduka ne baweta emmotoka omu kyababaga bannaye akatawuni tukayitako nga yangambye fifi nga bwomanya malala naweeta bwese emmotoka netwegeza mu kutomera omuntu nemubuuza mwatomera timwatomera nanga fifi tetwamutomera naye emmotoka yeegeza mu musajja omukulu musajja mukulu ddala nangamba navaamu mu motoka tell him to move out. Baba, go to your room, leave my room, eh? Close the door. Thank you. Kati na angambye abalala tebaavaamu nangamba naye nze ekyanzijamu nakwama akafaananyi nga ye maama wange nenvaamu nengenda mu maaso g'omusajja nemugamba munnange jjajja nsaba kunsonyiwa mbadde sigenderedde kutomera. Omusajja yeekanga n'agwa wansi naye nga tetwamutomera nti naavaamu namugamba jjajja munnange nsonyiwa jjajja obadde oddawa oba nkutwaleko namugamba tontwala namugamba obodde eno mbadde nsobola okutwalako namugamba kale jjajja kansasule booda ekuntwalireko namugamba booda yo gisasule entwalo. Kati omusajja n'ayita owa booda kuba ngambe baali mu kasenta ng'omanyi busenta bwekyalo obeerako ababooda biki namugamba jjajja okumanyanga neetonze bambi tokitwala nti nkikozesezza fridge kankugulira ennyama wano n'agulira omusajja ennyama
namugulira sukaali, namugulira sabbuuni, namugulira omuceere. Naayita owa booda. Kati mukyava abuuza omusajja, jjajja nkugulize ettooke. Omukadde kyava mugamba sha. Ku myaka gyange bakyangulira ettooke. Nze nina ensuku. Baba, I said go back to your room. Go now. Hurry up. Take your charger and go. Hurry up. Hurry up. Go to Nunu, okay. Good boy. Nange takkiriza. Kati munange mungo mukadde amugamba naye ezettooke bazimpe nze naagulamu kye naayagala. Nvuga nga nkwata emitwalo gyange egi nanjibwa omukadde nga abantu bajja n'okujja mune bamugamba ibo bali kuba n'empisa banno bonna temuli avudde mu mmotoka bo bali kuba n'empisa maama oye bali kukuza bulungi n'agamba munnaye nze mbadde nvuga sibbo nze mbadde nvuga ate bwe mbadde ndaga nga simanyiiwo kati ono bwangambye nti mpitawo bannange mpugudde bubuzi mmotoka nsaba kunsonyiwa abantu bonna bamugamba tewali kuzibu obadde na muntu wampisa oyogedde bulungi tubadde tugyokera wano emmotoka nga omanyi ebintu bwe biti ebyo okukyalo kati nga boda ejja nga mbungo omuntu okyalo wamugamba muzeeyi gundi gwe ofunye tumuyite muzeeyani muzeeyi kajubi gwe ofunyemu nti ye nga omuvubuka wa boda ajja nga atwala muzeeyi kajubi tumuwadira muzeeyi kajubi naye nga siri erinnya lye omuvubuka kyava amugamba ng'agenda naye jjajja bambi nsonyiwa tonyiigira ko abakyala baliwo nti ayi mwami kajubi anaaba mubi bubi gwe omuntu avuddemu ne weetonda n'okwetonda agenda nga baserengeta ku mukolo nga bavuga ng'era ng'amalala g'ekivubuka yasigala bavuga bibyendo ng'ekuba balibo baali banywedde muddo obuwalagi munda anga empipi nze sinywa mwenge buli kyange kyenkola nkikola omutwe gwange mulamu kati bane baali batadde mudda bali haayi naye angambye tebaavaamu kuvuma baasigala mu mmotoka bino nze nabikwasaganya nembimaliriza omuzeeyi n'alinnya boda ne bamutwala tugenda ku mukolo omukolo guddwa nga tudda Kampala ntandika kubeera mu bulamu bwange omuwala nga nkyawa oli baba go back hurry up ng'omuwala nga amukyayira ddala omuwala amala omukyawa ng'abuuza omuwala munnange kiki nakola ki ng'omuwala agamba ng'onaafuna muwala maama we nga mugamba naye munnange kati toli bubi funayo omukyala omuzaaleyo omwana mumpawo abazzukulu njabalera ennyumba yiino nnene abakulamu bano baganda bo akulamu yagenda mumpe ku bazzukulu ng'anoonya omuwala awo ng'afuna omuwala nga beeyagala yamugjeyo mu kyalo ng'ayankola omukolo ddala kwanjula ngambe nakola kwanjula kukka nga bakola okwanjula ng'omuwala ajja waka nga ababeerawo nga omuwala afuna olubuto nga bagenda mu sikaani namuli we yafuna olubuto agenda mu sikaani bamugamba alina abaana babiri naye nga abasawo bamugamba nti no alina complications alina okuba nga alaba abasawo naye omuganda nekirala buli kantu konna koofuna ddukiranga ku ddwaliro kubanga yo a high risk mother abakyala abazaddeko enjogera ekyo kigambo muntegeera omusajja agamba tukaseddwayo teri tuli kumpi tujja kugendangawo biki nga babeera mu bulamu nno obulungi muli ava mu kyalo ng'atuuka mu bulamu obweyagaza bulamu obulimu emmotoka obulimu ennyumba ye obulimu okwagala angambe fifi nalina effujjo naye ng'ate mukyalange mwagala mwanya kitiibwa nanga munnange nga tutandika kwetegekera byakuzaala tuguze obugoye awo ng'emmotoka yange nkyagivuza malala ng'akaye agayita malala naye nze sikayita waliwo akantu kaliyo omu kalinga oba tukayiteka egoism kaba omwo munda nze nawetanga emmotoka ngende wa jjajja wange gwe so munnange mbadde mbaga nti ngenda nembujjukiramu nange nga nnabuvuga nga tumagenda otuuka mu jamu netugikola tuti addanga ataatulaba kati munnange but up now I love driving big cars. It's my thing and I love ekange ina loud music kati munnaye angambye obuzibu bwonna butandika omukazi atandika okulwalalwala tugenda mu ddwaliro nga tumutwala mu ddwaliro tutuukayo omulwadde nga yawonye
naye nga bwe tudde waka omukazi ababubi nfa kati munnange mbunga maama wa mugamba naye bannange kiki kati angambye natuuka time nenga wagina emirimu gyaffe gyofuna ssente waliwo eyampeteramu kyekigambo kyakozeseza bakikozesa angambye bakikozesanga nnyo kozi muwuliza amagugu gaakyo nagamba muntu okukwatamu fe gye tuyita editingi wano nanga waliwo eyanjo kyeditingi sikitegeera nagamba naye mu bulamu bwange nali sigendangako mu bintu bya buwangwa era nakirowoozangako nenkivaako kati munnange nga bagenda mbuyo mu kimente ne mukama we angambye nze mbadde muntu abadde smart mu bulamu bwange nga ssente zange nzifuna naate nga siba mu ofiisi yange munkolera nti nga tosobola kuŋŋamba nti oyo mubbi oba ono muyaayo ono mufezi nina omulimu gwange ensi yonna gwekola ki gwemanyi nti munnange katumba abagenzi okukola eyo batisa ebintu biki kati baalinako omwana nga mupya batandise kukola naye yali akumpanyiza emmere ensawo z'amatoke ndozanga 2 bagenda obalanga ziyita mu bukyava agamba mukwano eno mubano baloga tokigezanga nako so nannyini mmere munaakola statement n'amugamba olowooza bammere bokka be baloga gwe yakuloga yali wa mmere yandoga ne baseka ne babala bulungi sawo namugamba mbu nannyini mmere namanga obadde butuufu madde muisemu ensawo 2 namugamba ne munne ab'emmere sifefeka bakola ebikyamu n'abantu abalala babikola naye naffe tuba tukuuma bizinensi zaffe tukoledde nnyo obwereere angambye ne tukuba ekibozi tukuba olwayi ne tukivaako ne tudda mu kibuga angambye naye ekigambo ekyo kyasigala kireflectinga mu bwongo bwange nenzireeka maama wange nayingira mu nsonga z'omwana w'abandi okulwala okuba obubi kulwala kuba bubi mukazi n'atuuka okuzaala nabaana neegaana okweggula nga basawo bagamba eraga omwana abaana tebannatuuka kyokka nga obudde buweddeyo omukazi n'alumwa wiikisi neziyitamu mpaka bagamba bamulongose ne bamulongoosa abaana ne bawona n'omukyala n'awona angambye Fifi natandikirawo okutabuka sente ne zitugendako bwetutyo omugagga nangoba nga sirina kyemukoze simunkoze eki nenzirayo omugagga nemugamba munnange nakoze kinamugamba just nsaze ku bakozi n'ogenderamu nangamba Fifi nze singa nali seetegeka kakatono ke nakola nali nja kulya ne street obanzire mu kyalo nangamba nagende wa maama we maama omanyi teri kirungi ku nsi kuba na maama era aba balina mwesiimi maama w'omuvubuka ndooza n'atambulako ne bamugamba ekitawanya muvubuka mutabani wo alina omuntu gwe yatomera maama we n'amugamba ng'akomyewo eka maama yatambula bibye tagenze ne mutabani we n'amugamba mu kukoma we waka nga onoga nazze wa maama nfulumye mugenze nekuba kyaliba nga tyakomawo n'emmotoka yagiwesa era ng'ebyo ekivuuka maama we kyava amugamba bw'otokendeze vuga mmotoka ejja kukomyayo kusimbyayo ekitooke namugamba naye maama ekigambo ng'ongambye kinene namugamba accident toziraba tozimanyi tizita abantu bw'otomererawo omuntu te maama naye musiina gwe ntomedde namugamba wano nno n'ebizibu ebikutawanya watomera omuntu n'otongamba nti waliwo omusaayi gw'abandi ebizibu byo kwe biva baba go back thank you baba. Where's your charge? Go with your charge. Ewa security. Munange nga mama mugamba wayiwo omusaayi gw'omuntu ng'omuvubuka mugamba mama nedda nesigamba nti natomera sitomera nga konga mugamba ddamu ofumiitirize nyina gye nagenze ne baŋŋamba ekikubonyabonya watomera amalala gakulembera ekigo gajja gatya mu mboozi yaffe eno nga mugamba amasa sitomera ku muntu mugaba kayananga yebaka ngenkera mama amugamba wozukuse wajjukidde omuntu gwe watomera we need to look for this family wobeeko byotereeza otherwise nebyoyina byonna ogenda bitunda angambye Fifi nalwawo okujjukira omusajja oli era nave wa mama nga mugambye nzi sitomerangako kali munaye ngaddeeko agambye ng'emmere ebula naye nga bakyali bange bali benjiya nabo bamanyi okumpitamuko ne banjokyayo ne bankola batya apangisa ku njoyi zange nga bebatasasula kati munaye nga maama we you're going to pass in my camera
But it's not even here. Teriiwo. Tara, it's not here. Senge. Kati munaye nga muvubuka ddaka ngalowoozamu ngagaba nensina muntu gwe natomera nga bivaako anga Fifi embeera yankuba embeera yanyiga abapangisa ku nju zange nga be batasasula be balina ebizibu be bafiirwa agenda ennyumba nebeerawo emyezi nga temuli wadde agitunulamu n'agenda enju nesigala nga nkalu abaliko nga tebasasula nengamba kale baziveemu mbeere nga manyi tekuli kati nagamba lumu mpandi ewange awo mbeere ntabuseko emmotoka ngitunzeemu nsigaze emmotoka egi nangamba olwo ngitunda baganda bange bagende ku ssomero ng'ekintu kitabuse mbasize ku ssomero nangamba awo kubanga kwaliko oba yunivasite nga saagala kume mu kkubo embeera ng'etabuse nangamba maama oyo n'abeera nga mpeerezanga emmere mu kibuga nga tugenda ku takisi ne tugijjayo nakyali wange eringa avuga takisi nga ngamba bakuweereza ebintu nga genda tubikima nangamba embeera n'enfuuki nenzirayo mu mbeera embi nga kyekyenjawulo nina wenteeka omutwe angambe natuuka ne ku point Fifi nga njagala kutunda ku bintu naye nkyamutaasa obutatunda bintu ng'empapula teziri mu mannya ge maama nga mugamba tetutunda awo tewali kigenda tundibwa weetereze jjukira gwe watomera kati agambe mbw abeera ali awo lumwe ewuwe ali awo enseemunyize najjukira omusajja n'akubira maama we n'amugamba maama omusajja saamutomera naye nzijjukidde what happened gaye ng'avuga ng'agenda mukyale wa maama we genda mukyala nga mugamba akyali bwekiti ne bwekiti naye omusajja navaamu ne munnyonnyola maama we n'amugamba kati kyetaka kunoonya musajja oyo baŋŋambe we must look for that guy nga n'ekyalo twagendayo ku mikolo siina gwe mmanyi nti wuuno n'aŋŋamba naye nga kyenzijjukira nti akatawuni nsobola okubuuza abantu abo ne batulagirira omusajja oyo nga nkwata maama wange nga nkulubbisa nga tugenda mu katawuni ako aŋŋambye ng'embeera yatabuka nga ez'amafuta maama azisumulula na ku luuzi ng'abapangisa mu nnyumba baagenda abantu Fifi basiraanya naye amalala gankuba ekigonzi ekyali kigenda okunzita ng'agenda ng'atuuka mu katawuni ng'ajjukira owa booda naye nga tamujjukira linnya kati aŋŋambye emmotoka nagipaakingira ddala wali awaali omukazi atunda akabalagala awo obwokulya alyalya ne mubuuza mugamba waaliwo omwami gwe nali ntomeredde wano edda banga liiseewo naye waliwo owa booda eyamutwala owa booda oyo gwe mbadde njagamba ne yakulaba mwami oyo omukyala mbwe yali asiika n'amugamba kankuyitire bano bayinza okuba bajjukira kati gwe baayita omubuka agamba mwami gundi amujjukidde sijjukira booda yamutwala naye mujjukidde omwami oyo yali atumiddwa n'abavubuka bali mu mmotoka n'amugamba yenze yavaamu kye muvubuka kyava mugamba omunoonyeza ki yanyiiga teyasonyiwa n'amugamba otegereje n'amugamba tumumanyi oyo ng'akoze ebintu omusajja ngambye olubuto olwannuma nafuna ekidumusi nemmanyi omusajja alayika yankwatamu editing nembabuuza mutuuseeko ntya nina bye mwagaza muvubuka kyava mugamba tomupapira genda mpola nnyo naye katukusabire eggoso nnyo kubanga ku bantu bazaakola ebintu tekuli gwe yali asonyiye n'amugamba katubuuze bano aba booda tulaba kuliko wa booda ajjukira eyamutwala oyo gwoba ogendera ddala naye kubanga owa booda jjukira omukadde ono yamugamba towa booda ntwale yayita gw'amanyi n'amugamba genda n'omuntu amumanyi kijja kwanguyira manange nga bamugamba owa booda amumanyi gwe mubamuyitira ddala ng'omuvubuka mugagenda n'omuntu amumanyi muzeeyi si mwangu ng'omuvubuka ajja omuvubuka bwe yajja yamugamba okomyewo nga oludde okudda literally ng'alinga ategeeza nti gwe oluddeyo abalala banguwa okukola ki banguwa okudda aŋambye natuuka bwe yalabye vidiyo mbuga yagambye bwe nalabye ka vidiyo kansereko keyalukodeza omuvubuka ayiwa amagi mu maaso g'ababoda n'agamba nti amutomedde bajje bamukuba ono bamuggyeko ssente baziwe ono
nalowooza oba omusajja kye yankola nangamba naye ate naweta bubi ate ngebe yali envuga yange fifi ngamba munnange nga tugenda omuvubuka amugamba gwe ng'oluddewo okudda mukyava mugamba wali onsuubira okudda namugamba oluddewo bulwi oyagala genda wa muzeeyi ng'amugamba emitwalo aga 2 angambe fifi nga muga katonda n'etaano sigina n'amafuta mama wange yagagula maama olw'okuluwuzi n'alujja n'agamba mutabani kankuweeyo emitwalo 10 n'akwata emitwalo 10 n'agiwa wa booda n'agenda n'abakulembera ne bagenda ew'omusajja bwe baatuuka ew'omusajja ne bava mu mmotoka n'abagamba temunkoona ate munaye mwagula ennene ziringa obuyumba bw'obumyu temunkoona topaakinga mu lujja lwange genda opaakinga eri oludda ngambe fifi omusajja yankambuwalira angambe nga ninga gwe navuma nga ninga gwe nakuba nangamba gye mmotoka wano genda n'akwata olweyo n'ayera emipiira we giyise namugamba teeka eri maama ye neesobola okubuuka neevaayo okujja okuntomera angambe nateeka emmotoka ebbali n'amugamba n'engatto zijjeemu n'engatto n'azirekayo eri n'ataala ekkubo n'atambuza ebigere mpaka mu lujja lw'omusajja maama we yali olwedde yafukamidde edda mu lujja lw'omusajja noono omuvubuka n'afukamira namugamba munnaye muzeeyi ensonga endeese nzize kwetondera nyinza okuba luli gwe neetonda wandabanga asaaga munnange nsaba onsonyiwe mukyava mugamba gwali omanyi ng'ongulidde ennyama oguze nnyo ennyama yenkana n'obulamu bwange so wali oyagala kunzisa kunne simaya kundesa mmere angambye yamugamba ekigambo sokoleke nakiwandiise kubanga wadde sikiwulirangako yamala omugamba wali oyagala kundesa mmere wali oyagala kundesa mmere kunnemya mmere ate munaye abavubuka abamalala mwagula emmotoka mwafuna ssente mwamala ate bannaffe mugambwako namugamba munnange jjajja nsaba kunsonyiwa naye nakunnyonnyola saakigenderera saakola kino ng'owabooda oli yali wali alaba kati omuzeeyi kyava mugamba naye abavubuka mwetaaga kugolola ttumba ag'amalala ge mugenda mumeraamera ssebo nange nina abaana wadde bo tebannazifuna ssebo nange nakola kino wadde tekinnayita n'amusomera ebintu ebyenjawulo nga mugamba yeyadde ebyange tebinayitamu tolina right ekola ki enjooga angambye fifi nejjusa ekyambu zange emmotoka kityo angambye nejjusa ebintu bingi nga sikyasobola bikyusa essaawa eyo nkyava amugamba nti weebaze katonda mmwe n'okuzaala muzadde zaayo emmotoka zammwe nene ziringa obumy muvuga abaana bammwe omusajja talina kyeyabagamba ku olwo wabula okubayombesa n'okuboogerera ebigambo n'abagamba enjuba egwa tebasanga mu lujja lwange munviire saagala mumpite mubi omuvubuka n'avuga emmotoka ne bagenda ne baddayo kati n'abuuza n'omuvubuka wa booda nkoze ntya munnange nze muzeeyi saamugende namugamba ndijjukira naliwo olina kwongera kwetonda omuvubuka ng'omwana we omwafa abalongo ng'omwafa nvuka ngambe fifi nalaba ennaku n'emmotoka ey'okubiri n'engitunda ng'emirimu gifa bufi gino gye twafunangamu ssente buli gwe nayimirirangamu naye nga bwe twali tuva ew'omusajja yamubuuza mbu yamugamba ekyo ekigambo ki kyembagaye kyembadde sisuulirangako mbu ssebo wali oyagala kutemesa bange lwatika lwa ttaka naawe ojja kutema enjatika z'ettaka ggwe ebyembi bisekerwa bannaye angaye mama wange ekigambo yakikubira omulanga nambu yamubuuza ku lowooza olwatika lw'ettaka luyina ebuze erutunga terugatta wonzita oba onzijeewo naye naawe olizitema kiwali onjagaliza olikiwulira agambye twava ewa musajja ebintu yayongera kugeetinga bwasi motoka n'engitunda ng'omwana omuto omu ku baana alwadde nnyo era ye omwana yamala n'afa n'esigazaako omwana omu wayita ebbanga motoka n'engitunda omwama alwala nze ndwala omukyala alwala netwera mu mbeera nga ddala mbutuvu buli muntu agamba weetambulire oba mpewozeewa mugendo zitereeze naye nga simanyi kikyenzizaako kati munnange angambye gw'osanga ng'omuntu yenna nga tamanyi ng'akugamba tamanyi kusaba muleke
bwabeeranga mukazi linda ayingira obufumbo ajja kugiyiga essaala bwabeeranga tannabiyingira mulinda atuke emyaka egifumbirwa nga tannafumbirwa bwabeeranga musajja muleka atuuke mu point nga talina sente ajja kuyiga essaala byonna ojja biyiga angambe Fifi nayiga buli kintu maama wange yatambula naye nga buli gyagenda mbu bamugamba omusajja mulamu muddeyo wa musajja angambe twasitula kuno twalinnya taxi tuka ku stage nenvaamu netuddayo n'owa booda oli mbu owa booda bwe yali abatwala n'amugamba winayo ekintu mu mannyago ky'osobola okuwa omuzeeyi n'amugamba siina ebintu byonna mbitunze byanzigwako mushava kati bwe bamala obinywa wa booda nti mumuweeko kye mumuwa ekyegasa kati nze mutima gwange ndowoozeza nti omuzeeyi oyo yabikolanga abantu oba kubabba I don't know bwe ndowoozeza muvuka yabaviire wa booda kyava agamba maama we oba tuweeyo zimu ku nnyumba z'abantu so tuwe yalina obubanja watanazima tuweeyo ekibanja maama we n'amugamba nti olina kiri mu mannyago so ligabagambye kiri mu mannyage kati tugeyo tulabe kyagamba angambye omusajja Fifi yankozesa obunkenke nga bwe ntuuka tansikiriza linnya mu lujja lwe mbeera eri sebo nze neneetonda naleka mugamba jangu luli yabagisaamu ngatto kuno olugi yalumuyingiza ayavula amalala g'emmotoka gamuvuga kudda ku zero ne bino byayitamu angambye Fifi nze simanyi wa maama wange nga sinnakula kuyingira bino bizibu yali agenzeeko musabo naye nali muyingiza maama wange yagendanga mu masabo ku lwange kati munnange mu nga baavula nga batuukawo omusajja ng'addamu kwetonda ssebo nsaba kunsonyiwa jjajja nsaba kunsonyiwa munnange mboneredde munnange saagenderera ng'amugamba mbadde mayine leero ndeetedde ennyama namugamba munnange sikyalina wadde ezigula ennyama namugamba emmotoka mukayumba emmotoka yali ategeeza ekintu ekinene nyinza okwanza ekigambo kikweseza bubi maama emmotoka ogireseewa mumuvugaga motoka ganene namugamba emmotoka zonna nazitunda naddayo ku zero n'omwana wange omu nanfaako nzize kwetonda nzize kusaba kisonyiwo okkirize nkugatte onsonyiwe ng'omusajja mwamugamba amugulire ettaka lyaba amugatta nalyo engeri gyayagala omuyingiza mu ttaka namugamba muzeeyi naggwamu munnange nga ne maama akoyeeza munnange nsaasirira omwana kitaawe w'omwana yafa nensigaza mwana maama tusaasire woowe tuyambe ng'abaguza embuzi 6 ng'abaguza endiga ng'abagaba bamukolere n'ekijjulo bamwese gategeka ekijjulo asonyiwa omuvubuka angambye nazijja ku bakwano bange ssente nga nzitwala nga tugula bye yatugamba nga tukola ekijjulo Fifi amalala gankomyayo naye nga saatomera ku muzeeyi era nava ne mu mmotoka ne mwetondera ne ndowooza akkiriza okunsonyiwa nangamba naye Fifi nze nalaba ennaku omukazi embuto bwe zivaamu omukazi nengamba omwana w'abandi agenda bifiiramu nensooka muzza ewaabwe yaasooka ave mu kafaananyi kano nze ntobe n'ebizibu byange amalala gakulembeza ekigo twegendereza ebintu bye tukola naye ng'emboozi y'emmotoka kugivuga bwati nange nagivugako bwe ntyo naye mukama yansaasira kati gwe munnange akyagivuga naawe weegendereze ono yakomerayo nno ddala so kati mukwano amalala gakulembera ekigo bwati omusajja wangambye nga Fifi nze kati ngenda nendaba omuvubuka ng'abweta emmotoka agiweetera ku bantu bwati nenzijjukira bye nakola naye nga sirina bwe mutuuza munnyonnyola nti munnaye nze byankomyayo nangamba ekyannyamba maama wange angambye Fifi maama wange talina gy'ataatuuka ku lwange era mukama ali ansaba amunsonyiire angambye nze saayingirako kusaba naye maama wange talina waataatuuka bwe kyoba omanya nangamba bambi omukyala numubuuza omukyala yaterera nangamba yaterera ntuzalayo n'abaana abalala nangamba naye nange olutalo nalufuniramu ekizibu nagongobala angambye yafuna obulwadde awo jjajjanga akatulututu ku mugulu nagongobala angambye ntambula ng'omusajja bw'otambula oba omuntu mulala bw'otambula naye omugulu gwafuukamu ng'omulema era bwe ngwambula bwe nti n'ogulaba
twafuna ebikovu ndi awo nange nakungulamu kugongobala naye nga tebyali byangu. Naziikamu omwana, embuto z'omukazi zaabangamu, abaana abawera. Nangamba naye obulamu bwaddamuuko, naye tebwaddayo eri gye bwali. Nangamba naye Mukama yayamba kati ennyumba zange bazipangisa, nenziba abantu bazibeeramu, abaana bange baasoma. Nangamba naye Fifi nze singa nali nsobola okukuba omusomo ne mbuulirira abaakayiga emmotoka nti kino tokikolanga, nangamba nze naali babuulidde. Nangamba nabuulira bakwano bange bali abaali abatamiivu, bo munnange kuliko omu bambi yafiira mu accident, omuntu yamutomera yamulumba eri gye yali. Ffenna nga bwe twali mu mmotoka omusajja yatupanishinga, teyapanishinga ono ye yekka, naye kati ye anyumbozi gyanyumiriza yeefokasinzeeko. Naye angambye nti one of the friends omusajja yamutomera, emmotoka neemulumba ebbali neemutomera, omanyi omuntu okukutomera n'afa. Nangambye we have a friend who had lost it mentally. Angambye ffenna nga bwe twali mmotoka abantu 6 gayi yatukwatamu, yatukolamu editing okumanya ng'omusajja oli yali muzibu. Ffenna yatupanishinga, ate ffenna twalwawo kitegeera. Nangamba kubanga bakwano bange batandika nkufuna ebizibu nga tulaba bino bagobye ono ku mulimu, ondi abadde atya, ono abadde atya, beetunzeko ebintu babyemazeeko, ne bafuuka nga batategeera, naye nga tewali akirowoozako nti kino kyava. Nangamba naye nze kasita namanya nti nze omusajja maama kasita yazuula nti obuzibu bwange buno ne mugamba kati ne bannange balaka eki buzibu era ku kijjulo kye twakola abaali bakyaliwo twabatwala twagenda nabo. Angambye twakola ekijjulo, omusajja n'ayita abantu ne tugula emyenge emiganda, n'aleeta emmwanyi n'atuliisa emmwanyi. Angambye ebimu twabiryanga nga tetukyalina option, tetugaane tetukola eki. Angambye ffe twagabula emmere, omusajja angambye yabakozesa emirimu, be baagabula emmere, be baagabula emyenge. Oli musiraamu tebimukwatako. Angambye obulamu bwali bunfuddeko nnyo, nenzijukira obulamu bwange bwe nalimu nga nina emmotoka zange ng'omuvubuka ntandise okuzimba obulamu butandise okunyuma we nabumeesingira up. Naye era ngambye tewaddayo kubeera kyekimu kiri. However, yes, ennyumba zange apangisa baddako, naye si bwe bulamu buli bwe nalimu obw'essanyu bwe lyali eringi. Kati nange nafuna okutya ebintu ebimu mbiti nkola ntya. Nangamba n'ebiro ebyokufuna ssente nembivaamu, nangamba era kati nnyingiza amatooke gange nante, nnyingiza nembezaawo obulamu. Nangamba naye nze nkubuulira olwenda omuvuka ng'akola amalala musabira busabizi, kubanga nze amalala gankomyayo. Nanga nze Fifi navuga nti emmotoka n'enfuumuula enfuufu, naye nga si kikola nti nnumya abalala nga kyekimpa emirembe. Naye gwe buli wakola ekintu nga kikuwa emirembe mulimu abanyiiga. Nangamba ssente zange ze nawa omusajja zannuma, kubanga baagamba maama wange mbu sisobola kwewonya. Gwe nawa ssente yakozesa ssente zange okundoga, buli we banfuna ssente zange zennyini neevumule neeyongera bulwadde. Nangamba era ssente zino ezokola ekijjo twazisondasonda ku bakwano bange ne bali ne tubaleeta ne tujjawo omusajja munnange ne tufumbira si be baafumba but emmere yafumbibwa bana balenzi ne banne be baali mwalimu omuwala omu be baagabula ne maama we ne maama bazadde baabali abaali bafunye abakyala bajjirako. Nangamba omunene tujja tumaliriza emikolo gy'omusajja. Teyatuwa wadde akadagala nti kaakano, wabula kasa twagabula ekijjo ne tugabula emyenge egyo. Emmere bamala okulya ne tulongoosa oluggya lw'omusajja ne tudda obusukka kkubo lw'oluggya lwe, ate gye yatulagira okufukamira tusabire ekisonyiwo. Anga Fifi omusajja yatukozesa. Nanga munnaye mu nsi muno mulimu ebintu bakunyumiza ekintu n'olabanga ekitategeerekeka, naye angambye mu nsi muno mulimu ebintu Fifi, mulimu ebintu. Bannange kino nakyo kyakuyiga, era waliwo n'emboozi endala yakuyiga. Ate eno yo omwana wa buwala yaginyumiriza naye nja gibanyumiriza, naye ate yakyaleebuukana n'ebizibu bye teyafuna kuyambibwa. Yangambye nze ebyange ebizibu nkyaleebuukana nabyo Fifi, naye essuubi ly'okuwona nalivaako, nange nkeesa lukya Mukama mpaka lwalinzija mu bulamu bwensi. So muganda wange, ng'okola ekintu kyonna kikole, naye beera wala n'aba n'akujja emize, lwakubanga n'abantu tetwewalika. Abantu tetwewalika. Kati ng'ebyemboozi gye nasembyeyo banyumiza, waliwo eyambuuzizza n'angamba Fifi
taata w'omuwala ono gwe baalo gwe kuziba maaso yali yalaga wa naye muga taata w'omuwala yali mu mbozi yange tewawulidde yaliwo naye yali mwavu nebafe zino family ennimi ezitalina nnyo nga they just surviving taata yaliwo naye nga bambi ebintu tebitambula naye nga teyali mu kifaananyi kya mwana we yakirimu era newaka waabwe yaliyo taata we nakati yagambye omuwala taata we gyali ne maama we taata we gyali yaliyo munnange naye nga bwomanyi famire enjavu taata actually omuwala ono okumanya famire eri ennyo taata yali akolera mumaka gali bano abaleeta emmere balima bino bakola biki bano ne balyoka bamanyigana taata weeriwe okuyatuka okuyamba ku mwana weeno so bwe butyo obulamu bwali butambula ogambye ki you want bread you call Nunu tell Nunu to help you yeah What else is it? but close my fridge yeah gamba Nunu gamba Nunu so kati munnange abantu tetwewalika kubanga nti omuntu ne bwomuwenyenyenye ekitiibwa kimwenyiza kwega Katonda yekka yamanyi ensi mwe tutambulira ate nga abantu tusobola kubeerawo nga tetubalina that's the funny part tulina kuyiga buyizi nti fifi mukoma wano fifi ankome kuwala kale weetayize koko we necessary naye nga taata w'omuwala bambi yaliwo mu bulamu bwe he said he wants bread gamba Nunu njagala mugaati abase njagala mugaati what did he say? Bread. He said, I need bread. Gamba njagala mugaati njagala so kati munnange obulamu bw'ensi bwe butyo nti gwe osobola okulaba ekintu ng'ogamba fifi saamuvuma naye nga ye agenda baba go back naye nga ye agenda alumiriza abantu nti wamuvuma oba okitegedde osobola ogamba naye omukazi saamukuba naye nga omukazi agenda alumiriza abantu wamukuba nina n'emboozi y'omusajja wano yanyumiriza omukazi ali amukuba mu bufumbo eyembi bisekera naye ngenda kuginyumya eyo emboozi omukazi sajja yangambye omukazi yankuba fifi yankubanga ng'ate agamba abantu nze mukuba mpaka olunaku lumu we nalabisa omukazi oyo nangamba munaye nzisakuba ku mukazi nayo nja gibanyumiza akwate banagimalirayo bambi akatalina budde anyumizaako ekitundu naabula naamala nadda so muganda wange mu kyonna kyonna kyokola byonna byokola oba katukole tujja kuba n'ebyo babuulya sibumanyi because omuntu teyeewalika ne bw'omwewala era akunoonya naye omuzeeyi ono banange wakola bubi wayisa bubi munno muzeeyi wayisa bubi munno nga yakwetondera from day one n'akola biki wakola bubi naye ng'ekyo ekintu kyonyumiza eky'emmotoka nange nagivugako bwe ntyo nze navuganga emmotoka ebintu by'ekijowaaji nakati kasoleta mbondagako nkugirayo bw'ekijowaaji nti nze kabaka but even people in the industry bamanyi nti oyo avuga emmotoka babuuze betwaze basa nabo ku Gayaza Road nga tugenda ku Charity naye mukama yansaasira saazikungulamu kibi so mukwano gwange ndi ebyo emboozi bwetyo omusajja ngambye amalala gakulembera ekigo kyange